bakame baffe abatutwala abatrade olwaleero kwefuluka abamemba abasatu ababiri ababadde bemulugunya abatrade basalawo ne batuyita olwaleero tusinkane bafounder member ne bamemba abapya nga bafounder member balina otuyingiza mu butongole tumanye amateeka mazibu nnyo ate ffe tugoberera nnyo amateeka kati olwaleero bamemba abakadde bafounder member batutongoza mu butongole olwaleero era ekyokubiri nitulonda nitwesunsulamu abantu basatu nga ssemateeka wa SACCO bagamba abagenda okusunsulamu ndowooza bagambye ndoza tugenda kuddamu okulonda obukulembeze obupya era ne batukuba omuggo ne batuwa big event Mariam Mutakuba ng'ali omu ku abo abagenda okusunsula abantu abagenda okwesimbawo ku bukulembeze obupya balonze Tamuna Mugerwa bamuta Tamuna lerinnya lyakozesa mu bivulu ne balonda BUD mumujjukira bulungi nnyo yali maneja w'omukyala yayimba onkubiranga ku ssimu kugamba tulonze abantu abalina omukulu mu ndongo yaffe big event eyategeka ekivulu stage negwe ya Chameleon oyo ne yagenda mu byafaayo ate nga y'omu ku bakyala abayimiriddewo nga bakwatiridde omumuli gw'obwa promota balonze abantu basatu era nange essaawa zino bwe nva wano nina okugenda nenkuba amavi kubanga bwe bagamba nti oyo tasaanidde kwesimbawo mba mpoomye mbampedde big event ali omu ku abo abasatu abagenda okutunuulira abantu abagenda okwesimbawo kuba chairman basaanidde kuba secretary basaanidde kuba treasurer basaanidde be bantu betulonze olwaleero omukulu Abbas Tamuna ne big event bamuyita Mariam Mutakuba bataddewo ebintu bigendera mu ssemateeka nga mubimanyi ennaku 14 mu nnaku 14 bagenda kutuulamu oba bagenda kwerondamu chairman baddize ministry ya trade obubaka nti tuludde balyoke banoonye olunaku olulala ate abantu bajje beesimbewo era tubasaba abantu mwenna abali mu bamemba baffe mwenna mu Music Promoters SACCO totya jangu ofeesinge bamemba obasabe ekifo kyonna kyonna kyokola ki kyoyagala kubanga nze ani bamwitaani Abbas nze simulonze naye bamemba bagambye wali tomulonze naye ffe tukoze tutya tumulonze nze nonze Tamuna ne Mariam Abbas senkubuge simulonze naye bamemba bakoze batya bamulonze naawe teweetya jangu ennaku nga ziweddeyo ebirango bagenda biteekayo mujje mwesimbeyo babalonde ekintu kitambule naye babadde balowooza nti abantu basatu babiri bajja SACCO bagitwala ng'amaka gaabwe eno SACCO y'abantu ndowooza let's call it a day nedda nga tumaliza waliwo Balamu tusobola kutuula naye seegomba mu bulamu bwange kuddamu kutuula na Balamu kati Balamu essaawa zino yabonyaabonya asibye essente z'abapromota kati kumpi myezi 2 olw'okuba yeyagaliza ye nga ye sisobola kutuula na Balamu kisoboka nebajjo kyayogedde abalala nsobola okutuula nabo kubanga bakyali baana bato bakyayiga takali ebajjo omumanyi oluusi ayogera ebintu ng'atamidde byosobola okutuula naye ne mutambula kuba akyali mwana muto n'ebyokuyiga akyalina bingi naye Balamu tasaana simanyi bakola na bizinesi na Balamu yakoze ebdaame walirabye n'abaana bya Balamu mbuuza ebintu ebyamakulu naawe afiira ye n'abaana be na famire ye Balamu baafa bagambye abazadde baffe tebaafa kale otunyumiza eddaame lya Balamu kyeki Mr. President tebitukwatako ebintu bya Balamu Mr. President kakiiko oba ku SACCO eno badde omu ku abo abasalawo nga sigintole abawaayo ssente nti zisaawa zikole ki zifulume oba zijje ku komiti egenda olondebwa ogenda sigala nga sigintole ate bamemba eno SACCO si ya muntu eno SACCO ya bamemba era bebakera ku makya ne balaga nti tukwagala ku basigintole ate oba ogenda kukola oti ffe tetuli bannakyema bamemba bwe banalabanga nsaanira okubeerako nja kubeera banda basaanidde nga tugenda mu maaso ku kiwayi kiri eri omukyalo oyo asinza obba kyankalana agamba nti olemesezza abantu be abaaliwo nga batandika SACCO eno bino ebintu si byakulemesa bantu be alina abantu be abadde China simanyi Dubai emyaka 3 mutali mu ggwanga bawulidde obusente n'alyoka ava eri n'obuviiriviiri bwe mbu bannange SACCO gye wasuulawo emyaka 3
n'ogenda mu mirimu gye n'agenda emirimu gye emitongole kati awulidde sente zizze aleeta obupale bino ebintu bya bammemba agamba tagenda kukkiriza bamemba bawakati ye ngaani kakati essaawa zino wano bafulumye mu meeting waliwo ekiganya meeting okenda maaso bammemba majority begamba yes tewali wakola ki mu bammemba abasomeddwa mubaddemu ne Ssempijja Tony ajje afeesinge bammemba ate omuntu alina abawagizi ate odduka abawagizi tone nga mutiitiizi ate abawagizi obatya nze kyensinga okusiga mu bapromota discipline omuntu atalina discipline olina gwolabye gwe bavumye bazzaawo abo be batutawanya be batuze mabega nga bali mabega wa bbalamu yabazze bebga naye mulina gwe mulabye gwe tusoozezza wadde okuba olwi tewali tukulembeza nnyo discipline okuwa abantu ebitiibwa oli naba batalina beyenkana mu ekitiibwa bw'oba oyagala okukuwa ekitiibwa sooka okiwa abalala kakati Ssempijja amazeemu amaanyi ate bw'oba olina majulity ate n'ogana okujja mu miitingi jangu mu miitingi abantu bagambe ensonga zo bakulonde ffe bwe tuba nga tetulina bagoberezi batuteeka ebbali ogende mu maaso kintu kyangu eno sako si ya muntu ebyo simanyi fawunda simanyi zinatandikawo ebyo tebikola era singa byebito bye byali singa nakati ssaawa zino bo teyakyali mu bukulembeze abantu kasita bagamba tukukooye debbali balondo ensonga za copyright ozo anyiiga akola ensobi n'atamanya nti akoze ensobi anyiiga balonda owulira ate eri waliyo kyeri banaye mwabali emabega mutima bammemba bakome okukola lwaki mulowuliriza nnyo ekigendererwa kyammwe kiki lwaki temukkiriza bammemba kyebagenda nakyo kyebagamba tutambule nakyo tutambule webale nnyo ekisooka ansooke bategeezi nazze wano nga sirina gwemanyi abugulumbo bonna bwe mubadde nabwo ababadde bajja kufamazawo simanyi lunaku kino mwandabako nga njogera namu nazze wano nga sirina gwemanyi kampulirize guuli kandimukuwuliriza guuli nazze kuwuliriza buli omu kyetwatandikidde ate onaalinga atiisatiisa nababuulidde nti obeera mu lukiiko lubeerako kyapaso twawukana n'emboozi emunyala bwe mubeera mu lukiiko otuula wansi bw'oba olina ensonga gy'oyogera n'owanika omukono ne bakulonda ne kakati simanyi omukulu gyakidde tulikukotiya gatisi nabagambye nzize wano tuzimbe sizze wano kuzimbulula nabasabye nti bw'oba oteesa weewa ekitiibwa nabasabye bw'oba oteesa wa munne ekitiibwa buli omu awe munne ekitiibwa ne kakati bwe tuba tuteesa oli yekundi omukuba oli chairman talamu akaziira n'oba beekobaanyemu kamuweerezi bwasituse bwati asitukidde ku linnya lyamu ne ng'atedde olukiiko olubaako chairman era bwe babibuuza ne tutambula naawe njagala buli alina ensonga gy'ayogera abandika omukono omu oyo ayimiridde alina folwa mutambuze omu babiri basatu bana bataano mukaaga musanvu munaana mwenda kumi n'omu buli omu akwate enamba ye namba emu abaddewa mumpeera akazindalo namba emu etabadde namba emu tuvudde eri bwe tuti
Let him calm down. Because it's not a lawyer. oyo abasobola okwewola kyekisooka lwa nsonga fenna tuli wano naye ebimu tetubimanyi tuve wano nga tutegedde kuba tunoonya way forward tumanye webale nnyo ekyo kitegedde webale mukulu chairperson sanyuse nnyo okubanga magesaba ogamba erinnya Nakakande Gertrude. Kakati nze mbadde njagala kuogerako ku way forward kubanga okusinziira bwendaba newankubadde nga nze ndowooza memba omu ayinza okukyogerako naye nsaba muzikirize kubanga mu mateeka ndowooza kaobeere memba omu tegaditaminingibwa na nnamba nange omusobola okwerwanako nga ki ng'omuntu. So mbadde nsaba ku way forward yaffe tusooke tuverifying membership register okumanya all admissions nga tugeraageranya ne sacco bylaws cooperative society kubanga waliwo obuzibu bwendaba singa tuba tetukikoze ekyo ekintu bulungi ku issue waliwo offices kiringa ekiraga nti oba offices ziri bbiri kyesimanyi kiyinza okuba nga mbadde nsaba mpulirizibwe bwe tunaagenda n'engeri eyo. So this will render the resolutions legally challengeable. So n'olwensonga eyo nsaba ekintu kyange kino kirekodingibwe mu minutes newankubadde nga ndi memba omu nkyalina right okuchallenginga ebiba tebigenze bulungi. So I formally record my objection and resolve my right to take further action.